Faadi TV jimbaniriza akadde kano mwasize mutya muli mutya ndakubasaba musubscribe ate munyigene kade mbatumide kawe mu ggwanga lya Saudi Arabia mu kibuga kye bayita Riyadh abali mu ggwanga lya Uganda Kampala bagamba nti muli babode nnyo Kadama se bazimbidde bazadde b'ennyumba gali kwolekayo joyingera mu kifaananyi naye abasinga beewunye ebbanga ennaku zino bakadama bantabudde nange ekyamazima bazimba amayumba ne bagazimba mu bbanga ttono nnyo oŋŋamba oli nti Kadama yazimbye ennyumba eno mu myezi 10 bakadama esente babawampitirivu ennaku zino story ki bana business zaabwe endala eziyingiza akasente kwabo ngamba nti Kadama azimbye ennyumba eno myezi 10 mba sikutegeera era nga munnange abasinga beebuuza obwakadama bwe Saudi Arabia buli mu ssente mu myezi 10 n'ekitundu Kadama amanyikiddwa nga Shamira azimbidde bazadde be ennyumba era bambi bamuyozaza congratulations naye abasinga baboosa Shamira sente yazijjiwe zizimba ennyumba eno gali kwoleka ennyumba zabbe ennyumba tezimbika Shamira abadde afuna obukadde 10 story ki kubanga kiraga ennyumba eno asente azikoledde mu myezi 10 myezi wagindaba 10 n'ekipiisi oba 10 n'ekitundu Shamira bakadama bani baganya okukkiriza kyabagamba nti sente zakyeyo kubanga ye Shamira agamba nti ensimbi zakyeyo naye abasinga bane baganya okubanga bakola ki baganya okubanga bakkiriza nti ensimbi Shamira byabagamba nti kituufu nti zaki anti kituufu zakyeyo bakadama nange bantabudde atuno si yasoosi waliwo n'omulala yazimba ennyumba awo nga nene bitya oba yali yagize esente azikoledde ba myaka oba gyali ebiri naye ate ono yansuseeko Shamira myezi 10 n'ekitundu ddala kisoboka kweri emyezi 10 n'ekipiisi kale nange byebyo bimukwe bitambulatambula akadde kano ku mitimbagano egya social media tumyozayoza Shamira oba oli abayinza okuba ayina business oba oli awo ng'omubosi nga yamuyemu ekisimbi nga yamuwaddeyo ekindi nga tagala kwogera kituufu oba oli awo nga just bintu bye byakyama talina kubikola ki talina kubijaajamya ku mitimbagano nga tumyozayoza yonna ensimbi waje yazijja omanyi abantu bangi buli muntu alina gyajja ensimbi ze buli omu gyajja ensimbi ze buli muntu alina gyazijja oba oli awo Shamira alina gyazijja gyatagala kubanga munange ajaajamya okuleetera muntu yenna kola ki kuleetera muntu yenna kutegeera naye nga ennyumba yeeyo bino bya ddala biri serious Shamira yazimbidde bazadde be ennyumba naye abasinga baganya okukkiriza nti sente ziyazimbyemu ennyumba yazijjemu bwakadama naye nga ennyumba yo yagizimbye naye ng'ebbanga ttono nnyo lyamaze Saudi era abasinga beewuunya bagamba nti maama obwakadama bwe Saudi Arabia nga bulimu ensimbi nga bulimu esente babawa bukadde 10 buli mwezi story ki kubanga bugamba bukadde 10 awo nnyinza okukkiriza kubanga ennyumba eno sente ziyamazeewo sente mpitirivu oyinza okuyingira mu bukadde nga 2 zino sente zino ennyumba eno ziyamazeewo bukadde 2 njogere nabatono bukadde nga 3.5 oba bukadde nga 4 ziyinza okuba nga yamazeewo ennyumba ejjukira obala ne weetudde wenyini wanene compound yo yasigaddewo nga boolingira ne compound yasigaddewo imagine omwana ayinza okuba yamaliddewo akawumbi kalamba gwelengera gwe ssebo ennyumba gwe bwesituse okufaako obufi laba ekiri mu compound baaba Shamira Mukama Katonda yeebale kuggulirawo mulyango nosobola okuba ng'ozimbira bazadde bo naye ngenze ennyumba nange yansuseeko naye nga tumyozayoza okubanga asobodde okuba nga atuukiriza ekirooto kye Shamira ekirooto kye kyali kyakuzimbira bazadde b'ennyumba kubanga akayumba kabadde basulamu kabadde kakadiye nga kawulako katono okugwa buno buyumba obwasookawo obw'ettaka n'agamba kakole ki n'agamba kagende Saudi Arabia asobola okuba nga anoonya ensimbi azimbire bazadde be ennyumba oba oli awo Shamira ayinza okuba alina ddiru gye yakutudde yamatidde okuba nga afuna omusimbi guno n'agamba nti owaayo omusimbi guno sigenda gwonoona kale nguzimbiremu abazadde ennyumba gali kwoleka
Bajita Faali TV ugimujimpereka like ate musubscribe nga munyige ku kale comment section weri awo bakabontera mu comment section negamba nti stay on YouTube platform bamita Shamira bwatwe byazimbide bazadde enyumba gali kwoleka n'ensimbi oba yazijjewa Katonda yekayeka yamanyi kongozi Shamira tumwagaliza bisinga mbe bulungi Faali TV jimbagala nnyo mwenna